In a world where faith and passion unite, Hijab Nation celebrates Muslim women's empowerment and identity. Women, you're strong, you're capable, you're beautiful and very hardworking. Join our community for inspiring stories, fashion, spiritual growth, empowerment and mental health. Come empower yourself. Uplift others and shine your light with lots of entertainment on the 23rd of August 2025 at Thobani Center Level 2 from midday to 8 p.m. at only 50,000 Ugandan shillings and 2 million at table of 8. Remember, every coin helps. Hijab Nation, empowering Muslim women. Powered by Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jaja Sounds, together with Rashida Veils and Makeup. The short and big shot. Omumwa gwafukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Baba wa sugar teyamaliranye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana Black Sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda ekisi wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Fin. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Subira buli omu ali bulungi kamera nsula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Badde ogamba ki wamma? Executive Media. Focus, innovate, succeed. Omanyi kana kayimba eno enkola ya taxagiko wajaje esonyiwa bwe bw'oba tonjagala nkonta okusinga lwontika twakowe emivuyo basebo mukyusera ave tubawa bamama tekube tubikule sura empya kigobe nga batugatikanga otufuula amabidde leero nsula ndeje leero wa mama gundi newuunya ne tukkiriza gy'oli gwe tulinamu ndabise ntya kamuze bali eri goliko ekikyamu ndabise ntya olinga omununemu ebyenda essaawa yonna buli akulabamu element alaba kufaako tolina kyosigaza ku mubiri okugjako element bwetusi bwe tugenda otambula nedda bwe tugenda otambula no tutambule bwe tuti tutambule naye enviiri gundi ezoonoonye element zonna zezinze waganya ozisala anti ondaba nze nkati ndaba nze yenza omuhafu kasiti owa ddala gwe beesibamu beesibi
Zembiri zange za Nyerere. Ate zina text achegambye. Nyingi. Nenga muli musituka. Kala kati goina kaweka kwa toli mu Africast. Neka zange ziba nyingi. Ne lwaki gundi. Olabe zange katabe zange nina plan yo zikola hot comb. Nina ko bale baba wapi china bawerako ne elements. Yes, baba element. Nina plan yo zikola basigalenga balanga company yabo. Nina plan yo zikola hot comb, retouch. Njagala nka olaba kati interview dako ngenda kujja nzikoze straight ojja kunda babonyirira. Okakasenti nze yomo yenzo oli mu Africast owachi owaddala. Ogenda zikola chi straight. Bagenda soka bazinazem. Bazikole retouch. Basoka retouch. Kale. Oba bazinazamu ne retouch akatoka ajja kugbawo obule. Bamale bakole straight. Bazikole straight. Bakasuule kuli ngaka Beyonce. Olwonzi nga ndi muzino. Zino. Bakusiyage. Bani. Toloba wetunze owedde. Basetunze basina okwekola eby'ekimalaya. Basina wenetundidde. Oba wekola bya kimalaya. Nze nayita wa boda wano kuwaye musi. Nayita kuwa boda. Wallahi ngakalina. Ka straight. Nkutidde. Nembiri zigwa kuli. Laira wala. Akute pafu. Nkutidde nga mwanvu nno bitya. Nede ngati address kutenda pafu. Ngazigwa kuli bweziti nga babwati mbaboda bali. Kasera akawenjulako. So, executive media jagala kutegeeza nti nabajiyita tujitume ki niti tuyina show tetuyina linnya lya show tumala gakola bukozi omanyi katugenda myezi 5 mukaaga nga tukola bukozi show nga tetuyina linnya. So ndiwa ne Jaden wente bwengamba wabiko producer nonye linnya lya show ojire ekikwe linnya lya show show tugiyite batya kale tuli wano small and short show nedda bannange ekitiibwa kya big and short show ekitiibwa small and short show nedda ani ankubira era tuba tugiwadde ekitiibwa forwardingire kitiibwa kiki oyagala katugiyite batya biko ng'ogaana producer alo sikuyita linnya producer tugiyite batya show naye oba oveewo nazo small and short show nedda kale nina business nyingi andi zenkwasaganya yeffe aba Hijab Nation ku 7 ngenda kusomesa 23 August tugenda batulyawo brand ambassador wa Hijab Nation banna yinyizo giranga nze nkulanga nokukaba nokatala bwenfidde ku baspairo gundi waganira ddala yaganira ddala otuwa enkoko ani yenaina chicken tonight tebagaana just budde oyina kyewansuubiza kansirike kannange bulanzi bulanzi okyakiriko nkiriko okakasa kutidde bweranga bulanzi chicken tuki tonight so chicken tonight yes bwoba okakasa bannaye nteekako amaaso 2 nteekako nimba sirimba chicken tonight jemba muli enkoko girange nga tokaliriza naye oli waddala ndi waddala zisirimba ojja laba tutyemuko kulusaniya olwaki naawe abemboga baleke bakubalambe feko twakuwa abantu bahalambe bakubalambe ebyo ebyoga byewandege bakubantu b'ebinzaali noli ekiwoga noddukana paka kuwulira bubi ng'ofuluma na lwedi yadde kale abamu yadde abamu nupu bagiwagira naye tetwagala gifuluma tetwegomba gifuluma tubeeremu munda musaayi n'ebintu by'ogifuluma bitutuuse abantu bewandegeera tufuluma nupu kibi nnyo simanyi kigendererwa kyammwe simanyi kikimwagala abatunda enkoko muli ba state agent kikyemwagala lwaki mwagala tufulume nupu batulisa halambe tutandika okufuluma nupu tugisuule gye tutadde mugirabako nogana lwaki mwagala ogitulemya kiri kiba kyeru kyonna ne kifuuka osegeera nogamba what is this wakati mu bifo ebibiri ebyenkoko bye muteekamu n'emboga ezijjudde
ezijjudde alambe olyoka ofuluma oluuzi lw'emboga nga teruggwayo bantu mmwe muli babi nkutidde muli babi muli bantu nobanga azingulula ekidondi kyawuzi okisegedde nga wetaddemu emitwalo gy'esatu n'ekitundu bakulaba butava manju kumba ofuluma mboga olaba nti ennaku enkoko emala ennaku 7 mu buli gw'omuntu ziri emboga zewandegeya zikumalamu emyezi 8 ng'okyazifuluma muli babi nnyo obanga afuluma wuzi nkutidde bannaye abamasomero abalamuza abaana tubadde tuteesa mukolemu ku nkyukakyuka ng'abaana balambula tuba tujja kwetagayo abazadde babiri bakola ki abagenda otula mu basi y'abaana bakakase nti ebifo gye mwagamba gye mbatutte for confirmation tukooyo abaana ng'obbalengeza ng'obulengeza ebifo nze bannange erigirafu kutidde nze bannengeza kasira suga wakisi anti yali atulamuza yaliwo engulu yagambanga atya that is kasira come together gaza students where you are saying that is kasira sugar wax they told us we are not able to go there because they are busy chokanga twasasule emitwalo 10 nze natya ne bagamba mwababuukinze nawanikira amasomero that is kasira nga muyimiriddewayo kasira eriwo tugiyimiridde wala amasinga manje twagiyimirira batulengeza n'amajani ne bagamba batya ladies and gentlemen I know you are gathered here you wanted to reach the T-Ribs but we are not able because snakes are there that is the T-Ribs ku mitwalo 10 nawe yanganzirika gye nali today abatulambuza mujabale bannaye abasomesa owakasira bali bamuwadde okulambuza abantu twamuwa ssente zaffe musomesa oyo kengwa geography irako bakwano banga bakola mu wildlife muzu don't take this person Maureen Eric don't but nabo bayina abali mu nose akulengeza na zebra ma abana mwasasudde abaana abannasale abaga ma omwana yasasudde kulaba ma kangwe geography ebiseera ebyo anti nga kasira temugituukako bakulengeza nnengera ate nno ng'olaba ki olaba geti na motoka za bikajjo zifulumayo bwe ziyingira that is kasira it is kasira they make sugar you drinking tea we are not going to go there because they told us they are busy ku mitwalo 10 nawulira nze balina ekyekintu ne batulaga n'amajani batulengeza malengezo kyokka nga twali tulina pulaani egakola ki nanti emisoga egibeera mu majani anti kati olaba kyekigenda okutwetaagisaamu abazadde for confirmation mu mmotoka ezo for confirmation nti singa oyimirira wanene n'olengeza omwana w'omuntu kasira ng'omuzadde waali awo wagenda okugamba munziriza ey'esatu buli muzadde mugenda mumuddizaayo emitwalo egi esatu egyakasira tuzijjeko singa omulengeza amajani wagambira buli muzadde twegala emitwalo egy'okumulengeza kasira n'egy'okumulengeza amajani egi kitegeeza muba tulambulidde emitwalo 5 transport anti ebiseera bisinga biggwera mu transport sente tutambula butambuzi bakola emala twabawo omukyere bagugatta n'ennyama naye piraawo atutuuse piraawo abaana balambula lwaki bafumulanga omukyere bwa kitalo omukyere ogukutte gulinga akawunga bafumba omukyere gw'amanga magatte bagatta nti supa ne kayiso okisegedde olabanga enfuluma ye si nnungi omwana natuwakanga olubuto olumubiwanvu ebirala bumpi okisegedde stop it ennyama mugitokosengako abaana baffe bajja amannyo gabaluma mwabawadde ennyama eringa ki nekyo emmere n'obutamala mubanywesa busoda bwa 1,000 ku mitwalo gye mubasasuzza owa juice kushwale n'agenderako ng'awa abaana lwaki mbasanga bugaasi omwana n'akomawo nga takyafuluma abaana baffe mubasibye enfuluma yaabwe kati tolaba nti luli twayitukayana nti nno bakomawo n'emigaati kati tebakyadda nagyo kati bekeri batulengeza nnengeze that is ntakke nga wemuyitawo yes that is superlof nga wemuyitawo muganda wange todda na bugaati omwana akanya kugamba twagirabye kati awo gwe omuzadde owooza baalambudde kumbe bakoze eki baalabye waliwo enjawulo y'okulambula n'okukola ki n'okulaba kati waliwo ndaba abeeyu simbadde sina kimalayo
abaana baffe tukoye abaana balambula ki mu parliament abaana balambula nguzi balambula nguzi balambula nguzi tebalina kyaki balambulayo naawe balambula nguzi kati baliyo balaba byemupya ebya buli kika ekyalya ekitaalya ekyakola oluguudo ekitaakola oluguudo ekyatuusa services ku bantu ekyasuubiza nekitatuukiriza ekyatuukiriza babalaga bipande by'abapresidenti abaafa anti kati obuzibu bwe buli kati nze ekyagano era nze debate twatuulako okusomero lumu ne tumala emyezi egi nga tuganye okulambula nga bagatulambuza parliament nagamba omusomesa nedda tekigenda soboka nze mama ntasabbanga yantwala mu parliament ne tugirambula ne bandaga omukulembeze omwaliko mumwagala munzize era mundaga omukulembeze yo munedda eyo parliament ya mwenja girambula nja kulamba ogirambula ng'omukulembeze akyuse bwana batakyuse sigala nambula ku parliament ya mutugiganye tukoyo lago gambo ogiganye njiganye kale nze njiganye tukoyo tulaga omusajja y'omu kati n'abaana bange ngenda balaga omusajja y'omu nze njagala kantu tongo bakantu tugenda mulaga omusajja y'omu osegere ala tukoye sajja njagala mpeyo interview tukoye tuyimirizanga omusajja akyana abana bunaabi omusajja aba akyana aba akyasena na mannyo ne mutuyimiriza njagala musajja mpeyo akantu tagenda kakuwa tagenda kampa nedda kalindisa omukulembeze nina wentuuse njagala mpa akantu naye oyo omusajja bamugyemu nnyo akantu oyo omwami bamugyemu nnyo njagala mpeyo interview kyenteesa kalindisa omukulembeze addako njagala mpeyo interview nina ebibuuzo byange byenjagala omubuuza mpaayo kimu ebyababooda babimpa babirina anti mpaayo kimu saagala njagala nsooka mbiyitiremu ngamba mpaako sampolo njagala nsooke ne bwe bahiga ekibuuzo eki kimu ebibuuzo byababooda biba bikakali ababooda be babikuwa ababooda balina ebyemulugunyo bye bimu lwaki mpayimizaamu omusajja akyali abanamunaabi omusulo gwannumira mu jaamu si gwatasiba nze ntonya omusulo gwannumira mu jaamu wa boda nga batusibye okumala essaawa ezi awo waliwo obusaanyi tulinze musajja ayitewo kate tufe omusajja yagenda oyitawo nga ffe tufudde nze nkubulira omusana gukwokya entyo ne zikukkirira awo nga ku goofu ne tufuluma amamotoka ne tutuulako ne wabweru ne tukuba emboozi ng'ate nze ngabo mmanyi wenkuba emboozi nga sibamanyi ne ntandikirawo ab'emmotoka ne tukuba emboozi era ali mu Range Rover kale tukyengise mu Western Range Rover ne tukuba emboozi ewako omwana nali mukubidde atokose enkoko nejja neeseberera era bwe mulaba omukulu nga mpaddeyo ka interview nga kkiriza njagala mubuuza nti kino okimanyiko eyo nsonga yaki kimanyiko ntikumala essaawa nnamba emu yokka emu kitundu kubanga bagenda otuyimiriza nga akyana ababuki infact ne bwafuna bufunyi kirowoozo nti mpita mu Kampala batandikirawo bayimiriza bwe kiba nti tosobola kungamba Shamimu muntu eyeetegese nga you're ready to set off musimbudde nedda babakiriyalinga kkubo wajja afune waayita ye protocol Jaden ku mukulembeze ebera protocol anti ye protocol naye ngamba obudde tulinda buwanvu essaawa 2 ozimanyi olumu abatabimanyi yes kati akimanyi eno executive media kwasiiba abiraba followinga nnyo era ayina be yagambye n'abagamba akirowoozaako ekyokumpa akantu bannaye tusaba mukulembeze w'eggwanga ayagala kumpa ka interview lwakuba munanga amateeka ge nataddewo mangi naye interview twagala yakati interview wano mukati tetuva mukati tetugenda kujja mu State House ekyalo sajja bati batuteekako nnyo amaanyi amaanyi gabeere matono tetuva mukati ekyalo ebibuuzo tubeere ate nekya emboozi tuwa bibuuzo yes tugenda banga abali mu mboozi dayaloogo nga walaba otunyuma wano nga bwe tuli ab'emikwano ojjukira oluli kansubire wakalaba ojjukira oluli wennawa my friend yono my brother wennamuwa ekikopo bw'oba ojja baayo ne kyomuleeterayo mukyengise ebintu era nange nja kubaayo kye muwaayo naawe ojja bbaayo kyomuwaayo munyumye mpola mpola gikasikire producer munyumyenyumyemu okitegeera so kyekyo naye nga ladies and gentlemen tutuuse neero tugguse okudiba kutandikira ku myaka emeka
tekulina myaka kasota ndiko kiwulira muli nti odibye kasota okudiba tekulina myaka baganda bange oba oli mukazi oba oli musajja gwe kasota kiwulira muli oba oli wa myaka 2 oba 23 oba 25 si yensonga eyo oba 20 okudiba ne bwoba waaga 3 n'okiwulira gwe kasita maturity ekkonaga ndibye singa okebera mu ssimu yo eno n'olaba nga mu nnaku ezisembyeyo teri agamba hey baby hey babe ng'omanya singa ekintu ekyositandika okukujjira noga nga teri ankebeddeko ennaku eziyise wiiki eyise nga tolina amyadde ka message ka I love you ye manya yadde yasimattuse n'akakuweereza akayimbi nagamba amusole tekaliiko okudiba bakuwulira buwulizi gwe kasitotandika kiwulira mulimu kitandika it starts with you believing is achieving buli watandika kiwulira muli manya odibye muganda wange manya odibye bano bannaaba n'abakayaayana tandika obbasemberera manya ate nze nkubuulire abaana ababuwala bonna abo nabeera mu saako y'abaana bawala 5 nga batwala omu ku omu nga ye teriyo nga waali bonna abawerekedde abamaze but don't be under pressure nga bonna abawerekedde bonna pressure nabagamba ebintu byayo time is coming bizibumu time is very hard to rely on bagambayo time is coming okoona 3 ate bagambye obufumbo buliko gondi alaba desire bamututte bagenda mukuba embaga naye Vixen olugezo olumujjudde kati mukawalake kabadde tekamukolera yasamira muli nawe wallahi kawalake desire yasamira muli agamwa naye nze ngoyo kadama mwala wa desire oyo ola mwala wa desire naye omanyi obulungi bwali ku mwala wa desire manti yabujja ku maama we mulungi nze wallahi singa mbakubale Vixen but desire is too kyokale Vixen olina omutima omubi musajja gwe obwana bwa fanere obadde bukuyinamu essuubi bangambye amaziga gali ku fanere obuwala bwa fanere obadde bukuyinamu essuubi amaziga gali wali eri waggula esirubega bangambye ziga liri wali buli omu obujulizi wano pastor wagendera mu lulimi wali eri abaana basaba mu nnimi kugambye omwana afukamira n'agamba Yesu omusajja w'ebirooto byange bamututte naye nno omukazi amututte mukulu bitya mukulu ndowooza kati yakuzaala tolaba nti no abasajja abakulu babadde batusuuza abakazi naye n'abakazi mukitukoze abakazi abakulu ezziga liri awe waggula esaawo muganda wange era pasita Gule nkugamba abaana abo bakwateko nnyo basabire in fact weeyongere oyita abayimbi abalala bajje mu kanisa the Vixen teyabatutte alisti yita bakapeke batandika otwala ku baana abo osegedde yita ino obwana obulungi obutobwa university osegedde yita ku bagulu nedi official esubiri baddawo yita ku balikimaniriki naye kati omusajja ayimba ne desire n'amompa oyo luzinda nampa osegedde so kati ladies and gentlemen mikapo yaabwe yalabise bulungi nnyo baalabise bulungi kati wuliriza omuntu omukulu n'omuto eva baleka bulungi wali walayiko ng'otambula n'omwana wo wallahi mulabika bulungi so kati desire ne Vixen baleka bulungi cause batambula muto na muki na mukulu lwakuba ebintu byokwagala abakazi abakadde binyuma nga tannabatandika kaba nga tomanyi kyogenda kukola nga ggwe omwana ze nkubuulira buli kimu kinyuma ku bantu abakulu nga tannabakaaba nga tomanyi kyakkola ate abantu abakulu baba n'ebizibu nga byabwe nga bisukka emyaka gyo noga kati oba nkwatewa oba kati mugambe ki tomugambe mami sole obusungu bulinyira ku speed n'omuleka era kati Vixen akanyagwa kuzanya game ku PlayStation bulala banga mami mood swings zirinye nga bami musajja watadda ku game azanya PlayStation okamala obumazi. So the Vixen, my brother, I am happy for you. Webale kutujjako mukadde wa foyo ate let us stage more as old women bagune official bajja batutwalira ba VIP jamo webali bakapekwe webali bali man wiki webali bajjusha baraka webali omusajja akoma ku myaka emeka okuba omuto omusajja akoma ku myaka emeka okuba omuto tetumanyi kasa twafuna Mr. Wabukanga mukadde kati tetukyamanyi nzogobani tali kobera mu ggwanga Mr. Wabubuka si muvubuka
kati sawa kugamba wewe kitegeeza tali muvubu wenagambire tamanyi nti omusajja akoma ku myaka emeka okuba omuto oba simanyi lwaki mugamba muguni n'awasa omwana omuto yaliwa ani omwana omuto yaliwa ani mwana omuto lwaki mba muntu asa mwana kyo omuto omwana omuto aba ku myaka emeka mu basajja mwana kyo naye kati tizaalindako tukakane kati bagenda mbakadde yes bagenda mbakadde kati awo desire mba mwagenda mbakadde awo kitegeeza tokoze mulimu gwo olwadde oli mukadde gwe mukadde asookerwako nga temuna bagenda mbakadde bakusingako naawe oli mukadde Levikson muki anti ngamba oli baba mukadde Levikson ki Levikson is a very young person. Omusajja kyenkubuza yadde kale akoma ku myaka emeka okuba omuto omusajja kuba ku myaka emeka je gambye simanyi kubanga shut up neda you won't shut up nani omuto aba muto simanyi musajja myaka emeka gyakomako okuba muto ne mutwasamira socha kiryokke omusajja okubeera nga awasa omwana omuto nenga omukazi mbolo asinga kumuwanika emyaka kiryokke okubanga omusajja kalaba olega buli reflector obukadde obuli bugubye n'ogguba kibokke omusajja okuwasa akawala akato okategedde Levikson yali mu kuwasa Desire kituufu twagambye ko ndi Desire amuwasizza mu mbozi zange okibuliddeko ye ne baba yamuwasizza ye kibalumira wa ye ne baba yamuwasizza gwali eyo bikwatirako wa naawe kenyini mugamwa nze siriiko nze by the way tekyannumye kyakulumye kabadde weegomba Desire ati nga mwagaza ki naabwe kalwaki oba bukaagamwa olina ennyonta y'ebigambo ani ka tugenda beera tugenda beera mu tenti ng'omugole tumulabako ku ssimu nga weekuba kasabbuuni osinika ebinyo anti mwasaamira buli alina ebwerere bwe weekuba kasabbuuni ajayo ka white star yes wekubiramu ne steel oyulike muntu wasamira ekintu kyaggwa dda lwaki muntu wasamira tekiggwa mulimu ebintu ebimu ebitaggwa mwe mumanyi bamuwasizza oba mubirina oba tebimulina gwe yalonze mu bangi Levikson bamulonzeeyo mu bangi yalonze mu bangi bamulonzeeyo mu bangi I'm here nange am also here ngenda kukufiiririra nze by the way in fact nze ne Desire tuli tuti omukwano gwe nina ku Desire in fact ebbanga lyemaze nga tweraba ne Desire ebbanga lyemaze nga tweraba omukwano ndino mwana Desire agenda kwa Metron we nze by the way Levikson omwana wa Desire yandikoze bulungi nnyo by the way omwana wa Desire I'm single I'm searching I'm free nange osobola okungattako kijjaba we shall make a perfect couple in fact tujjaba match mulaba mutya nga mulina abaana abato babiri mu nju nga mulina nze ne Levikson nga tuli awo tuzannya tulina ebyokuzannyisa mutalya bbi nga tulina muli bato ky'abaana abato bamanyi okulya bbi nga tulina ebyokuzannyisa byaffe nga tuzannya mu babiri nga ffe abaana abato be muba mututte be mulonze mu bangi tujja funayo n'ababagulira pampa anti kati ebyo ky'omanya egyo mirimu gy'abali abagenda tulondayo mu bangi bayambako nga ffe bakulu bannaabwe mwagala bayambako naye kati obuzibu bwe buli olaba abakazi abakulu balungi obuzibu balina baagala nnyo tubuulirira bannaye omukazi omukadde akubuulirira Shamimu andi jjukira ye byonna aba abiyiseemu ng'ate gwe tolina kyewaalabi bannaye ayinza okukubuulirira nagamba ne kati gwe mbu naye olaba ebyo byokola bina gye bigenda okutwala naawe wooli kati nno balina kaneeno awo wooli twaliwo Kongo manya omukazi gwoliko bwe gataba myaka 5 ali mu 6 awo wooli twaliwoko mutolina kyokoze mu buto obwo kyesitaakola byonna nabikola Levikson lwaki Levikson va ku Desire lwaki bwogende bwe kolako ebirala ebikwatako va ku Desire ebyo bitukwatako bintu bingi nze binkwatako mu bulamu bw'ensi eno okimanyi naawe nkwatako togeza nonja Samira naawe nkwata era singa okera kubaca n'ofunayo ak'emyaka 2 era tujja mmanya njakaleeta naye bannawe atezoleta n'omusajja ngali myaka 9 n'okaleeta myaka 2 awo manyi bala sente naye n'oleeta aka 2 jjukira olina 45 n'oleeta aka 2 akantu nkakuweera kumukumu bala nyinza okukuwa akantu nga nkakuwa buli wiiki lwaki omanyi gwe kyoba okoze omanyi kyoba okoze ggwe kiba tekikoleka mutiitiizi olwo oba otandise okuyamba abaana abato
okimanyi nti nno omukazi omukulu wakuwasa wadde mboga nti nkulabiridde abanga maama wo kiki ekyo ani oyo izo ngalo zaani anti ngalo zaani ezi akasuka ono musajja ki Amosi si yeye mukwano yeye ono vamos Amosi yeri eyanjisisa ku live yole yakujjisa kula yivu nganjo mwogera Amosi yaliko lwaki olina omutima omubi njogera ono lwaki olina omutima omubi alijogala bamubulokinze oyagala satulu anti akatolo kano ono yeka yagenda okukalaba yakalaba yeka w'abantu munango omuntu akuteeka ku status nga weeraba wekka nabagamba bannaye omuntu takuteekanga ku status noddeeyo z'omusajja wange anteeka ku status muganda wange weeraba wekka nedda jjo mugambe ndaga ku baalabye azina abaalabye akubire ku screenshot abaalabye nga bakomentinze nga bakomentinze bagamba wow saabalabye kubanga nze osobola okukubira abaalabye naye nga abaalabye balabye posti ndala kati wuliriza kikola bwe kiti nsobola okukubulookinga waneeni nsobola oteekayo status nga sikubulookinze nenteekayo endala nenkubulookinga olwo eyiyo gy'ogenda okweraba wekka olwo nsereddeyo mu budde bwe butya ekinene ennyo bw'oba olina data ku netiwaaka edduka babala sekendi egi emu nga status eyo ekoze eki bagibayira mu budde bwe butya bw'omusabira ku baalabye asobola okukwatako eno gyateddeyo mu budde bwemu neeyo n'abakola ki n'abakulaga oba kategedde kati mugambe ndaga ku baalabye nga n'okukomenti nga bakoze eki bakomentinze ndaga ku comment singa takulaga komenti negi va ku muyaayi ate agikulage obutasukka ng'etaalinga n'eddakiika we yapositinga eki status lwaki anti ayinza okugamba bikyali bye basabye comments munkomentingireko obo kategedde naddala kati gafa abayaayi kwangwa mango piiki natandika okuweereza comment eziyiseeko eki ezitafanagana na budde so olina okwetegeeza ennyo obudde bo kategedde obudde nabagenda yes nabagamba ebintu byampa ekisumuluzo tozanyisa obudde nze nina banne tozanyisa obudde omusajja yenna abagambyeko mukkirize kubanga abasajja babbula agambako bw'aba mulalu abasajja babuze abasajja babuze Shamimu babule olaba naawe basajja kubula singa toli bw'otyo era basajja eyo yonna ekyo kyonna kyoliko bbula ly'abasajja singa tobonaabona singa basajja si kubula singa desire talimu eyo mbeera singa basajja kubula singa Juliet Zawedde tali bw'atyo nkitegedde singa tabeera ku makya n'ono olwo n'abeera n'oli singa basajja si kubula singa bannaaye singa gwandaba singa olina gw'olina naye wekakasiza nti babuze tolina osula wezinze nga Rolex ey'amagi 2 n'ennyaanya embisi okitegedde osula bubi basajja kubula kyekikutaddemu eyo embeera era nange yenna omukazi ali eyo agumidde ebizibu byange mbunga nnina era yensonga ye mbasajja kukola ki kubula singa talina nze yenna omusajja gw'olina nga takukubira ku ssimu omusajja gw'olina nga takuwa ku ssere omusajja gw'olina nga takutwalako out omusajja takutwalako ku gundi ku trip tu Zanzibar basajja kukola ki kubula yoyo gw'olina kati gwe embeera gy'olimu yeyo yabasajja kukola ki kubula singa toli bw'oti obonaabona kati saawa mmeka zino z'oyayuuya saawa zizino mukaaga awo bonna basajja kubula omusajja yakubuze tolaba nti okunoonya omulimu kizibu kyokka n'abasajja munnanga abategera ku maketi batono wuliriza anti omuwala ali eyandaba singa nze mbadde muwala mbakwagala mulimu leero enkya mbadde ngukola ki ngufuna naye mbakwagala musajja mubadde mumpaamu emyaka emirala egi nga nzaalamu yandekawo nga babulidde nno ddala abasajja babuze ate babuze luno babulidde ddala tolaba nti sente zibuze osobola ozifuna enkya naye omusajja tokuteeka ku kigezo Shamimu omusomo mufuna enkya nze nkuteeka ku kigezo osobola mufuna enkya nze kwenne bwenkuwa emyezi egi akubula muganda wange n'okomawo ku katale ate abakazi mulinga nnyaanya ku katale muvundirako mangu
Okitegedde katale muvundirako mangu omusajja agenda okujja ku mudaala alowooza omazeeko ennaku 2 kumba ogenda mu wiiki agenda kutuuka ewaka okusalamu akusiikemu enva nga totegeerekeka nga wennooyo ebyeyebye munda. Abasajja babulidde ddala ze nkubuulidde ayagala emmotoka tola nti oyagala emmotoka bw'ojagala omwezi guno ogikola ki tukuteeke ku kigezo ky'okufuna omusajja otya ensi kuba abakazi tukkiriza bangi. Yes Yamimu abakazi bangi bangi nagamba abakazi bangi naye abakyala abakazi bangi okufuna afumba kizibu. Wuliriza tukkakane omukazi gw'omufuula omukyala ewaka wabawo afuula weewaki ewaka okitegedde. Nze osobera wano nga I have a house nga njagala nkutwalewo you make it a home oba kategedde nga gwe mulimu gwo. Sente z'abazadde zibonaabona kati babalambula kiwano basi naawe nno balambulawo bifaananyi. Sente z'abazadde zibonaabona naye amasomero musaana kufa muveewo mwenna ab'amasomero. Owetikoti omwana wa munno omuleete ku National Theatre alambulawo ki mazima alambulawo ki omulambuza theatre munda omulambuza gundi ki kika kalize kwa Shamiru omukazi abakazi gye bali n'abakyala gye bali naye bagaye noonya omusajja sigamba genda funa muntu ayambadde empale noonya omusajja olwo njogera gamba nti omusajja abuze abasajja. Yes, we are talking about men, not that fool who is putting on a trouser. We are talking to men. Bwekera kwa ndega noonya omusajja n'afuka ali eyandaba osomufuna enkya sajja babuze sajja kubula n'afuka linnya ddungi nnyo kozi beddira ki simanyi ani babeddira ki bwe linnya ng'olirikuliriza ali n'afuka naye kubyamu ekifaananyi nga igwe n'afuka sisobola kuba Zubeda n'afuka ale lina engeri likufaananye mwattu olwo nno tuba tukusayanja yanfaananye olwo tuba tukusalamu naafu naafu nina erinnya lyange tontuuma naafu kambeere mayanja yegwe mayanja anyway amanyi anti tu ya brothers tweddira gumu mayanja bannamayanja bonna baganda babwanika. Yes. So ladies and gentlemen naye bannange ndabye n'ebizibu e Kampala wano olwanya entalo kati n'olwo olutalo lulala kati simanyi kintu tankudde kati lwani olwo ate banze erinnya lala ndyogedde sirimanyi lwani kola wejjemu omumwa kola nanfuka so omumwa nze by the way omumwa gunnemesezza bingi nnyo ku nsi ya Mukama eno omumwa gwe gwatugobezza eri wansi nze ne kasuku gwe gwatunemesezza eri okakasa obadde omanyi mbuki mumwa laba nno kajiiko negwe kajiiko waki otambulizanga omumwa mu nnyindo n'obuusi obutalaba laba nno bwazibiridde kiki yasamiriranga ekinayiwa omunnyo tumbaavu. So ladies and gentlemen togenda sigaza bantu kikyotegeeza fenaffe abantu bonna batukyayi ne kasuku nedde nange bankya wakati ze gwe baagala ennyo nze maama wange kennyini maama wange nga ninawe yaŋŋambye naye olaba Shamimu tugezaako bagumira naye naffe abamu naye kiganye naffe tubakooye kituufu nange abe waffe bonna banvaamu abantu batukooye buli kookolayo ne bakubira essimu ne bagana naye mwana gwe kati wuliriza nze kati wuliriza okimanyi nti nno batuuza meeting naye nga yenze ensonga lwaki batudde bakuberezegana naye mwana gwe ebintu ebyo byokola Jaden nejjusa olunaku lwe nakusanga olunaku lwe wakola ki lwe twakkiriza tutandike otutuula tukole olunaku lwe twakkiriza tukole so andi kajjukira nze wuwo
Osege. Owange naye mpulira ontuga. Okimanyi nti amakomera kati ffenna gatwegezaamu. Munaffe Omuntu ku kitanda. Omuntu kati omwogerako katono ekkomera. Omuntu kati omwogerako katono ne bakusuubiza ekkomera. Namukwano gange ayagala okuntwala ku UMF. Naye namugaye sitotwala ku UMF n'entalo nnyingi n'abayimbi. Tageza nakutwalayo. Mpujjako lwaki ayagala kukubya. Okujjako nga tutere babbaawo musanga 7. Naye n'abayimbi batambula ne babbaawunsa. So kati mbadde twali twagala kugendayo naye olwo n'entalo nnyingi n'abayimbi. Oza bakisitambulatambula. Ntalo z'abantu. Ntalo nti nkuula entalo wakati mu kukola mu kwogera mu twogera mu kukola ne mbutakola mba mu ntalo. Ntambulira ddala mu ntalo. Leero oyinayo ka tipu ki? Amanya abantu baagala nnyo tips zo. Baagala nnyo tipu bazisiimye. Bazisiimye. Naye zo bazigoberera. Bibayita basiru. Balonda mu bironde. Buzibu. Bibayita ku matu. Badenya tuwe ku tips eziraga nti omuntu kati okuze. Omuntu okuze. Nange. Kuba abantu bali awo balowooza tebannakula. Abantu okuze. Wabula omuntu anfunyeyo ne sweet pepper simpulyanga n'essenyiga nkutte. Agenda kukukwata. Ku kyokoza ayinza obutankwata. Muganda wange. Ani ali ku kitanda kya makomera? Ntambi. Ntambi ali ku kitanda. Naye kyokoze makula. Mbwaggwe. Omumwa. Yezbeda n'afuka. Bannaye. Kiki? Nawe lyerinnya naawe likusuutinga. Ntandika likuyita naawe. Ligenda kunyumira. Nekambeera ow'omutima. Leka erinnya eryo kale. Leka erinnya. Bali bonna bagezaako kulabula ogaanye otegeera okumanya oli musiru. Eryo erinnya bwe litakuyamba lijja kuyambira omwana. Nedda. Bannange bonna tobalaba abantu bonna bageza kukugambako. Ate bangamba kinga baseka busesi. Nze mmanyi era kiina kibalina kye bakutegeeza. Kifaananyi ki kye mundaga wakati mu kusinika amannyo ne gavumenti etandika tusekera busekezi tumanye nti erina ekifaananyi kyetulaga. Ne gavumenti etandika kusinika binnyo. So tipu esooka. Tebajja nakumanya nti kiki nayogedde naawe. Tipu esooka. Eraga nti okuze. Bagenda loza nakutumye. Wolabira nti okuze. Yacce nnyo we balowooza ne balowooza. Nze mazaala. Bannange ebintu by'obyeyogeredde n'obyeyogerera gwe amanyi naawe. Ntegekeze babanja Samira. Wolabira nti okuze. Nedda nze bajje tofaayo. Everything is on me. Balowooza banalowooza gwe wabyogedde bagala lowooza nze naggambye. Nanti ebisinga era gwa ngamba. Banaye kyakiŋŋambye kyogedde. So tipu ezisooka eziraga nti okuze. Tipu esooka. Kasita olaba ng'otandise okuseevinga abantu amannya gaabwe amatuufu ne kye bakola. Wallahi. Gwe kasita olaba ng'otandise oseevinga amannya gaabwe abantu amatuufu mu ssimu. Okuba oli walaba nseevinze omuntu n'erinnya. Nedda bwe kityo bwe kikola. Kasita olaba ng'otandise oseevinga abantu amannya gaabwe amatuufu ne kye bakola. Manya nti okoze eki? Nti okuze. Okitegedde. Kasita olaba nga mu famire yammwe bw'abaawo ekigenda mu maaso ekikwata ku bantu abakulu naawe bakuteekamu. Oyina engeri gye bakuzingiramu gy'otategedde. Luli badde tebakubira ssimu nga waliwo azadde kati okoze eki? Kati okuze. Okitegedde. Singa wabaawo afa ne batandika okugamba singa newe batawaawo afa singa owulira ng'omu yeeyogeza mu famire yammwe abaana bange zati simbalekera gundi ng'omanya awo okoze eki? Okuze. Okitegedde. Singa otandika okwagala. Singa otandika yogera wabula wantamyetamye dda. Ate nze nakoze eki naafu? Nakoze eki? Nze sirina kyekkoze. Producer, sooka ojjako kamera ogamba omwana ono. Mu mutima omulungi ki kye sikoledde naye kye kye sikoledde? Ki kye sikuwadde mukazi gwe? Wangi? Ki kye sikoledde? Omanyi kyokoze? Sina natika kyova nkubuuza. Ki kye sikoledde? Byonna mbikoledde. Era byonna obikoze. Naye tosiima busiimi. N'ekibadde kisembayo kikoze.
Kisemba yo. Ekyo kyennyini ky'okoze. Kino tosiima Kibadde ng'ekiringa ekisembayo buli kimu nkikoledde. Buli kimu nkikoledde. Buli kimu okikoze n'ekyembadde nsembayo bingi naawe. Naye tojjukira. Nekino tukiyitemu aba. Tugenda kiyita mameka. Babiri nze naawe. Nze siriiko muganda wange. Tonteeka mu bintu byo. Nina ebizibu bingi nnyo ebinyimiriddeko obudde muneeno. Nina ebintu bingi nnyo. Tontika migugu gyo. Naye nina ebizibu ebituddeko nga nze omuntu. Lwaki oba onnyongera ebibyo? Buli omu akwasaganya ebibyo. Gwa mu bizibu byo nange kangwe mu byange. Ani aleese ebizibu? Bizibu ki? Bizibu ki byendeese? Tewali bizibu byendeese, ebyo bizibu bibyo. Ebyo bizibu bibyo. Nze gwe atankula entalo zo kanise manyirawa. Nange kali nze mbazi siikudde busiikuuzi. Era bisigala bizibu byo. Osigedde. Buli omu abeere n'ebizibu bye bannaye, buli omu agume n'ebizibu bye. Si gwe ali obubi asinga, naye okaaba nnyo naawe. N'abasirise tebali bulungi. Lwakuba tebakubuulira. Okitegedde? Waayo tip. Yali ayimba ebiseera ebyo ng'akyafaanana na Saimo Kawalaata. So ate Ronald Mayinja mukwano gwange ate era naye oyagala kuntabula naye. Naye aya ninge gyafaanana mu Saimo Kawalaata ng'akyakola comedy tewamulaba. Tugenda kuzaako ki? Ate waliwo? Tugenda kukola tutya? Bagenda tukolimira. Baani? Nze naawe. Naffe nga tubakolimira. Bagenda tukolimira. Naffe nga tugenda kukola ekisingako awo tujja bakunamira. Tewali kye tuzzaako okuggyako okusirika obusirisi. Ensi eyongera otutukyawa. Naye abantu bagenda tukyayira ddala. Ddala. Naye ate abantu bagenda kujja mu Jam Nation. Tikati zaaweddewo. Tikati zange wazirese. Nazirese. Naatera okuteekayo sold out. Okakasa. Ninze eno wiiki yo. Ladies and gentlemen, tunatera otekayo sold out. Very Nga biri soon. mu Satu Sabali Because Center. tuyina namba y'abantu gye tutegekedde. Okakasa. Wallahi. Oyagala abantu bayikana. Njagala abantu 5. Abantu 5. Yes. Abantu 5. Bwe baba bayiseemu nnyo babeere 6. Babeere 6. Because organization yaffe eri corporate. Yes. Ate leero ne minisita akonfirmi nze. Minisita ki? Owa Nabanja. Ewa health. Owa health. Balina awareness y'abakyala gye baagala okukola. Fistula. Eri abasoma babiyita PPH. Ladies and gentlemen, batuleteddeyo family planning. Ey'abasajja. Yes. So kati enzaalazaala gye mbadde muzaala ng'embwa. Ey'abasajja naye obuzibu we buli. Engeri gy'okugitukubamu nzibumu. Bagibakuba wayiye. Bakwata empiso. Olaba mu gundi yo. Mwaka akatuli akafulumya omusulo. Mwe bafumita empiso. Yes. Mwe bafumita empiso. Ave ku family. Mwe bafumita empiso. Abasajja bonna nsaba mugende ku family. Nedda naawe. Ministry nsaba mutuwa obulango bwa awareness. Nedda. Olaba empiso naye simanyi lwaki empiso bagitumya Adamu. Empiso y'abasajja bagiyita Adamu. Lwaki bagitumya Adamu? Gwe producer, njogera naawe tunula eno. Lwaki empiso bagitumya Adamu? Bwe kino. Bwe kino lwaki empiso bagiyita Adamu? Lwaki empiso bagitumya Adamu? Nenge bagejjezaawo. Ya family planning naye bagejjezaawo. Fene yaffe erwalwawo. Kati namwe mubula appetite. Tugenda tandika olaba abasajja nga atandise okugejjako ebitundu. Tugenda tandika olaba abasajja nga bagikufumiseewa mu ssusu. Olaba mu ssusu. Mwafumita empiso ne balikubamu bwe bati. Naye nagaye nedda basooke baleeteyo obuweke. Lwakuba twala abantu bagenda leeta. Obuweke mugenda funa kamunguluze. Anti kati obuweke obulaba. Obuweke bagaba omukazi tebulina sukka buno omuki omwaka. Mu wiiki producer wajja bba mu 6. Mu wiiki nga yakamira 6. Nze nkubuulira. Ate abasajja tutamira ekintu. Ogenda laba abasajja batandise okugejjako ebitundu. Nenjigendako sipiidi y'obunene gye nnyinza otwala. Abula tuyambe gw'obumire. Zonna eraliikiriza buli samba ndowooza ogenda. Ate kati twatandise ekintu kyeremenzi. Naye kali ogenda ndabamu ng'empewo ekubuusiza. Naye okimanyi kali ogenda tandika olaba olabirawo nga kasuku atandise okugejja kumbe bambi family planning ekimalawo. Afaanana ki? Ani ngamba omulala akendeera akogga. Yamubodde. Eyiye yamubodde. Kumbe family planning emumalawo.
Ngafa asoka yiko olubuto ne mugaba. Nojman nafa twagenda tango tuza meeting za family. Ebyaddala nga kati nga batuuza mu conferences. Kati labanga abasajja nga kati ani asinga ovaamu omusaayi omungi. Kakati musajja buli omu atubulira bizibu bye. Oli ajjaga appetite embula. Okitegedde. Mpulira nuuzi yaabwe. Olaba nga abasajja batuddeawo. Ng'olanga buli omu ali mu kwogera family engeri gy'emuyisaamu. Agamba naye nze buli wenke kuba mbeera mpulira memenzira abakamunguluze obw'empiso y'Adamu kajiiko sinze nnyoko sinze kitaawo empiso y'Adamu tutandika ogiranga n'afa omutwe ne gubula taata we yagwa ku accident n'agwa omutwe ne gubula ne bamuziika taata we bamuziika emirundi ena baziika ekiwuduwudu tebagufuna ne bamala ne bafuna omutwe ne bazza omutwe nga kano tekaliiko akavika omutwe ani nako ne bakafuna wayiseewo ebbanga ne baleeta ani nako ne bakagattako andika nsabiriza nnana packaging yakyuse packaging yakyuse haji twongereyo ku buntu ndowooza watukayanja bukayanire naye kano ogenda kanywa bunywi ogenda kukamalawo n'ogimanyi wakakosa emirundi ena kati ova watudde wano simawooza batunda byakunywa n'eddagala ly'amannyo mukwano ate buddukanya ndaba oteekamu bw'omira tebamira obwo buntu buddukanya kaddukanya naye obwedda ndabawo kooteekamu kwomira kooteekamu tekadda tetuganye kawunya bulungi n'okwomira kalinga akawoomera naye tomira tusaba tomira nnana tusaba Shamimu tomira nnana toddamu mmira nnana toddamu mmira nnana nnana ddukanya just bafuuyirako katono n'osenya naye obwedda bulotekamu ng'omira tonywa kanywa akantu k'omusajja haji tusaba enkozesa y'akantu kano girambika abantu onaakamalawo guno mulundi gwakutaano ng'akakozesa nga twomira bumizi Boloza abantu bintu bino baba abaana bagajja laba ebintu bino nga bakuze. Baana ki? Bennina. Nedda kati olaba nze abaana bange nange bajja biraba. Naye njabba gambo oyo teyalinze. Wallahi ngenda okwegaana. Olaba bino ebintu byenkola bineeno. Federation bangamba ki? Olaba bino ebintu byenkola bineeno. Tugenda byegaana. Abaana tujja maaso. Tugenda kwegaana ebintu bino. Tugenda kwegaana ebintu bineeno. Tubagaye kati nze olaba nzaawo kati golagama. Jukira njabbangezeemu. Kati ngambuuza omwana gwolaba nga bondabaawo. Webona okaddiwa ogenda gejja. Si bwe nkaddiwa. Nina tero gejja. It is my time. Anti kati olaba ekibadde kinsumbuwa Nina kati ntuke mu menopause nga ggwe. Kala ekibadde kinsumbuwa. Nsonga zino ze ngenda gendamu. Nziddiŋŋana. Zimalako nnyo emirembe. Ate olumu manyino zirwamu. Kitegeera. Omanyi okukola overstay. Kati ndi mu myezi gwaku. Gwakulukuta. Nga nkulukuta nto nnyo kamala obumazi. So my brother okola overstay mu nsonga. Yes, ndwira family planning gibaleetedde abasajja njagala batwaleko mu overstay. Ndwira ddala mu nsonga. Nga bali mu nsonga tebazivaamu. Ngenda mwezi gwakubiri nga sizivaamu ntonya. Naye olaba. So kati kyembadde gamba. Ebintu ebyo tujja byegaana nga owuliza omwana wo. Bw'oba olaba nga wondabaawo. Bwenfaanana olaba abantu zonna oyo omuntu tusokukwatagana tusokukolagana. Tugenda okwegaana obutambi buno. Kati nze wano ndiwaddemba okukola buli nabagambe gye gino emyaka gye ndimu gye batambuliza ttaka. Tombuuza ttaka. Tombuuza simanyi omukazi gw'ogenda owasaliwa. Tebambuuza bintu bya kisirusiru bwe bityo. Emyaka gye ndimu gya kuswaza famire yange bwe neetonda. Okitegeera emyaka gye ndimu gya kuvumaganya bantu. Gya kulinda simu za famire nga bagaane bannange. Yes. Ate kati kino kyewataddeyo. Gino emyaka gye nino. Noga bannange sirabanjo ampozesa. Yes. Gino emyaka gye ndimu famire tempozesa. Owa family onkubira nenkujjako. Yes, wano wendi wa family onkubira nenkuwemula. We wano tukadi wano olina ebintu bye tambuuza. Tongamba gamba bintu bya kisiru. Tokirizibwa kungwira nomuza. Ne kati bikyebwe byokola nga nkubuuza mu gino emyaka oyagala nkole biriwa. Gino emyaka mwenna balumiza omutwe. Musulenga temwebase. Gino emyaka family yo gyalina okuba ng'etuula obufofofo. Kulesha zibaluma. Kulesha ana buli omu bagamba mukubire buli omu agandeka. Yes. Mukubire ndeka. Ndeka. Tetumusobola. Naye nga bakusanga bateekako smile ey'amaanyi. Lero bweru asulayo tasuleyo. Andi baba manyi buli kaseera banteeka munda. Buno gino emyaka gye omuntu alina gibeeramu nga bbaawo omutadde ku bunkenke. Yes. Nga mukazi we ali ku bunkenke. Famire yonna. Nga togwa misango
bawo tava wamu kali gine emyaka gye nina okwewola nga sisasula bwe nfuna looni bwe nzirya osegeera kwasa kwikironi leero ntuusa okugamba yes gye emyaka gye kutuusa manamba gino emyaka gye ndimu nkyusa ennamba ngezi nnya buli mwezi osegeera buli gwensanga aba talina nnamba yange ngate yali abaddeko nayo nga mugamba nedda yesu yeyo gyolina egyo nina ndala bannange nziza okugamba kuba tuguza data nga dduka nengula data wa wiiki n'ataweza wiiki bwemba nguze nti wa wiiki lwaki tonzikiriza nenkola byonna byenjagala mu eyo iki wiiki kuba data aba waaki wa wiiki ekirala Airtel lwaki aba wiiki lwaki omuntu bwakuba nga talinaako ssente mumuweereza nga mumuwoze ekyo kyava wa lwaki mumuwola out of the blue out of my concern lwaki mutusula mu mabanja basuwinga nze nyakusuwinga Airtel lino eggwanga tuli mu mabanja osegeera buli munnayuganda bamubanja naye namwe mukwano gwange yali akuba essimu nga talinaako airtime agenda bamuwoze ebbanja ne yalisaba bakasitoma baabwe nedda kati wuliriza simanya kali akakazi akatugamba nga tekuli ssente kaafa mutugambe nti kaafa tumanye nti kati mutuwola out of the blue. Stop that. Stop lending us money by default. Muva mu bbanga ne mutuwola lwaki oba nsula mu mabanja nkyayina erya kwikironi simanya mu mani bansirintwala mo ssente akyantwala gwogenze kumpola bbanja kyekikupoza amabanja gesikusabye ate namwe abe mukyali mulekerawo okubba data wange ate namwe yes data tusesa wa wiiki tawala wiiki data tusesa wa naku kusatu tutesa data wa mwezi tamala akoma mu wiiki esooka ng'omwezi koze eki olwokuba ate no batubbisa kajanja batubbisa ddagala batubbisamu batubba batugamba munaatukola ki ate obikubirako eyo gundi yaabwe ne bitakwata bayiga n'obutatukwata batubba batugamba munaatukola ki ate mulekerawo tuwanga akazi ne katwetolooza nze mba mmanyi kyenjagala lwaki oba mpaka akazi ne kamalako essaawa 3 nga kanyinyonnyola ssente ze tutabasabye namwe abakazi mulekerawo zaayira abaana abasajja batabasabye kwena ebikwataganyawo bikwatagana bwaba omusajja takusabye mwana lwaki okera kwanja nomugamba baby I did see my peas why lwaki omusajja lwaki yeyambula see them what happened lwaki yeyambula nakola ebintu by'abantu abakulu ziraba nze kenkubuulire nze nkubula negamba mukwano toziraba gula microscope oba ogenda zinonyanga munnasayansi simanyi naye zinoonye kikakatako ziraba zirabe ate ziyitemu njagala nnyo nkubira oŋŋambe nawe I have cramps singa sikiwulira mweno week nzijaawo ate nze nabagamba kale zino stage gye ndimu omukazi tokezebwa kuŋŋamba ndi famire yange eyagala kundaba gye ndi ewaka bajje famire y'omukazi ena eyagala okundaba gye ndi ewaka bajje balabe ki bajje bandabe balabe ki andi bagala labanzi andi kati famire balabe ki mu nnyumba banakulabamu bajja kundaba neda kati bo baba tebandabemu neda kati bo baba tebandabemu bo bajje buzzi tebafaayo andi kati ebintu byetukubiranga amasimu mulekerawo ogamba abasajja mu famire yange eyagala kukulaba famire yammwe yeesitulekokko twesitudde ekimala bannange bannange omusajja ayambala essuuti takulowoozesa nti alina ssente bannaye ojja kutomera abamu BCDA abalala baalayanse abamu BCDA abalala ba supalife ojja gwa musajja w'essuuti mulekera omusajja yenna w'ebirooto byo tolekera omujja ajingira ku nnyambala abasajja b'obunyama baavu tebalina ssente mubaleke abasajja abalina obunyama buno mubaleke ate waliwo abagezza emmere waliwo abagezza ejjiimu naye kati nniza abagenda okgejja family planning ogenda bazimba ebifuba ng'emikono mitono nga bali bati omusajja alinga switi wakati mugenda kubanga ennyama y'ogundi ng'omusajja alinga switi wakati enkoko erina mawojjolo ku muti enkoko webera bwe sajja bagenda obeera nga bakuba family planning naye family planning naye lwakwa the process waliwo abakazi family planning beesiiwuula mbalamu nga bagikubye sayimo ng'akawala takasiiwuse konna kaleesa oluyimba olaba asiiwuka tagiriiko nomulala ddala ng'avaako evvu ebyo bibyo wallahi nga tagiriiko abantu batono okimanyi buli kaseera sayimo bwemutula ndabanga ye aliko famire alinga yagitandika edda n'engeri gyagejjamu mukazi we yankoowa naye ani atakkoye n'owamutyaba yakkoowa ati yakuyita ku mukolo yankoowa baaba ne batakuwa capati ali nowa Shalom yali atandise okumpa ye nga yasigaddewo naye yagenze juzi ngendo oba nayogera ki abantu nagamba oba enkoko erwayo
Teyaddamu kunnyega. Abantu bakugwereddeko ddala otanze kagosigaza. Naawe era twawukanye leero. Ate kiki? Ate kye tugenda munja kikunnyonnyola. Ate nze nkoze eki? Twawukanye leero. Tetusobola kwawukana era olwokusatu. In fact si lwakusatu. Enkya. Tusobola obba nga tulina ffenna. Wallahi. Enkya tusobola obba nga tulina ffenna. Kinaabwe. Lekerawo ninamu ne ssente tufudde. Nina kyennoonya kiyamba ffe. All right. Rachel Auto Spa. Ya patisipa. Omugagga jatugoba yakagulira. Nawe omugaga. Omugaga gobaga nze nina motoka. Kati nze nanga motoka. Auto patisi. Kasaamirira. Ojja kukubanga omukatebe engwenze kuba family yange kubire. Omugagga tumukwatiridde nga kalira ka mwana. Rachel Auto Spare Parts. Aliawe watseka market kubankuyiwe ebi. Watseka building. Agamba Auto Spare Parts. Atunda spare yo mugagga. Atunda spare w'emmotoka wa buli mmotoka boss lady Rachel. Genda awo. Mugende bwabe mmotoka Sienta. Nayo yagala Sienta mbwaggwe. Sienta Makutu Gurande Bichi. Buli mmotoka ali yakawunde ya Shalom ekyamuka kyoma buli kimu. Agenda kubeera nga akikolera omugagga Rachel boss lady kiseka awe watsekawo. Kamba somene namba y'essimu usanga mukubirako 0704 nsanvu mukaaga nkaga musanvu ziremu kansome mu luzungu 0704 766701 mukoneko nyo ulide wendi asho eti mu luzungu nasoma luzungu nzekula nzabasomesa bange fact brain pita kupasomesa bange ande basomesa bayino obuzibu bumu by the way musomesa wa biology njoge musomesa wa chemistry no wa biology no wokubala nyonga nokujukiza nti am good I'm living the world ndi mukweyagala nga wanga basijja kweyagala ose batubuzanga naye kati onosobola ki munseno nga tosobola kubala mbwa osinikana ebinnyo mukwano ticha wa chemistry tostoyina magezi nkujjukiza nti ndya nnywa ntambula ate ngenda nawe nze ne mubala tebangoba nze ngake libe eggulu mbwa gwe ndigenda nga nga sina kubala kwekoseza yadde chemistry oyo kasuku wabula mundeke so omusomesa wa chemistry simanya biology simanya chemistry simanya physics mulinga embwa baddiya kambavumaganye oba munkyawe so mwangamba sina kyengenda ba mulino gwanga nga sitadde maanyi mukubala nina olutalo lwe nalabye ku internet olwaki abaana ba Bilali Kakiri mwalumbye essomero lyaffe erya Salafu ne mukate tulina parking naye Salafu ki Salafu namungona temulina parking balumbye naye ne bagamba mwagala tubannyonnyole gwe Salafu ogirabirawa ngimanyi ogimanyi kungulu ogirabirawo maaso Salafu ekkira paka eri wansi tulina parking eri wansi eri najitanga ngenda kulyange kunamungona kati nyagategeeza abaana ba Bilali Kakiri abaana ba Bilali Kakiri bwe babatwala ku Salafu tubateeka mu Shubalifu bino sirika tojja bitegeera Shubalifu ne mu Shubaba tetubateekayo so n'olutalo olumanga mulwagala it is okay tulusimbule njagala tulusimbule lw'amasomero n'olusobola ng'oli mukulu nnyo leka ebyo ebintu by'emyaka 2 babikole emyaka 45 mutalo lw'amasomero oyombera Shubalifu naye olina amagezi oyombera parking naye olina amagezi leka nduyingiremu nedda naawe luleke nedda lususa emyaka gyo kali lweke bo bajja lwerwanira ab'emyaka n'emyaka nawe nedda sebo nedda ate ne ba obi sibana ne ba oji namwe musirika ebinnyo olw'okuba maze oggula akamotoka kati sebo weetegesa family reunion tetugenda kujja tetulijja amala ggula n'ategeka family reunion olumala oggulamu akamotoka newe kabaka Alex newe kabaka Vitizi ngatandika hey guys can we make up OG's party kabisinika ebinnyo mbuli union omala ggula motoka tetujja kubijjangayo tukoye tujja kujja omusomesa wa biology musinika ebinnyo mwangamba ngawe sina kyengenda beera mu nsi eno kati oli ki oli brand ambassador wa Spiro mwangamba kali nzuno ndi brand ambassador wa Spiro manye kye kitegeeza nga sitadde nakubala sina na kyembala sibalangako sibala omanya abegombo langa pichi gwe goza buli mwalanga pichi otambulanga nsenene nkutidde sawa naye bakube kitala bakwata obulamu nze nanneeyagala obulamu ntambulanga bwe nabubala
osegera ndyanywa andi bona bokozeko emisango bajja kulengera mangu bakube eno reflector bagikuwadde kukuba baji padde kola ki kubwa kale bannange azeko ne element Patricia tulanga abagagga Patricia interior warrant tetukyakuwulira ovumbera buvumbezi jjukira oli mutono eddoboozi libulira mu mubiri ati bw'oteekako awo Patricia interior warrant bagamba bali awo ntinda tebagamba bali awo ntinda ba interior wenjawulo furniture wenjawulo abagala gundi entebe abagala bu side body abagala side mirror abagala ebimuli byoku gundi choma buli interior owakabe element naye egenda kunzita ekwegeza mbuli sawa negezamu nayo sa nzisa abasanga bawedeyo ababo tokyayinza kulanga bawedeyo kuba amaanyi olina matono ddala lwaki element nedda nkyalina yasamire langa spiro tuve wano nina gwe ngambye okukolako naye bannange abaspiro bagansaameka so famire yange ekyanegu yako ekintu kitono gwekikyate kye bantumye leero naye nakyo ndayikanga gwe kiremye abaspiro bagamba nti ogambye ki producer ogambye ki kebera ku simu yo yiyo wena fucking shit abaspiro bagamba nti picheno bannange ono yampa sente ze leka muyiseemu bannange ate wa Bati Valley ayinza okunkolimira wajjukira bujjukizi bwotyo leka bw'oba oyagala okuzannya theatre ne firimu omukisa guguno nemama tasaakawandiika mu luzungu olinga alanga ekiraamo ky'abafu olina okuba ng'omanyi oluzungu n'oluganda ng'abazannya firimu abasinga ba luganda balemwa most importantly ng'oli ku TikTok Nindozo bulago obusinga soke mbuyitengamu lwaki baagala bya TikTok kuba producer munguddeko munkutte kiyifuyifu ani ono ankuyira bw'oba oyagala okuzannya theatre ne firimu omukisa guguno olina okuba nga omanyi oluganda n'oluzungu ekisingira kyo byonna olina okuba nga olina TikTok akawunti ono director mukambwe mu ayagala ba TikToker lindako ayagala ba TikToker ayagala bazanyi ba TikTok kati okinaaba kikola kitya olwo bwe munkwata waka muteekako akawunti yange leka toyonoona sente z'akalangu bannaaye omugagga jalooza ate tukuba anti mbuuza nanti tuba tulina omanya we have to give people good details kale enamba y'essimu kikole enamba y'essimu erizo 741 78 13 20 eri nooti 7 8 13 2 kuba enamba y'essimu eyo omugambe njagala kuzannya ajja kubeera ng'ate akwaniriza bamuyitani bamuyita Rogers Kasule Kasozi Roja bamuyita Kasozi Roja kale ku showroom ya Fawo ku showroom ya Fawo maluga wa New Vision we wali showroom ya Fair Spiro Border bagamba nti it's an automatic bike ekosa battery ate nga swap station ziri bulamu wolaga eguzi nabadde jinja wabaddeyo swap station era nagirabyeyo ku kidde Bugembe waliwo swap station batandise n'oziteeka ku petrol station era mujja tandika oziraba naye nga just battery ogifuna bufugi piki eno osogifuna ku Kibannyampola piki eno osogigula n'ogimalayo piki eno bw'oba oyagala mulimu gwa boda egukola bw'oba oyagala just givuga mu buvuzi era ogikola kubanga erina engeri gyetunulamu eri very sophisticated it is very nice terina buzibu ani omulala omusawo yes omusawo wange ajjanjaba abantu ng'akozesa eddagala emiti n'emirandira n'ebikoola ye byamukolako ye era musajja mugagga muzibu alina mu ssente mugamba agule okusikiriza Hijab Nation ndowooza owulira kati olwo otandise wanene wano mbamba kuletera omuntu alina mukusanze sikolagana nabonaku wallahi alina ssente wallahi sikolagana nabonaku in fact omuntu yenna olaba kyova nze nsirika ng'omuntu alanga abantu babanaku nsirika ngenda mukuwa enamba mugambe nseetaaga mukubire gwe njogere naye kale bw'amala okukkiriza ng'olyoka ate nze onkoonamu kale so
bamwita Dr. Semye Mutyaba Dr. aliawo. Semye. Yes. Dr. Semye. Semye. Yeka. Yes. Yamanyi eddagala erya buli kanindeko mujanjawaza. Mujanjawaze kikolemu. Kale kakikolemu. Kikole. Dr. Semye. Yes. Yeka amanyi buli muti ogubaamu eddagala. Yalina eddagala ly'ebizimba. Yes. Naye ebizimba tebiwona. Babirongoosa. Yalina eddagala lya lusa. Yalina eddagala lya alina eddagala erya buli kimu. Erya buli kimu. Yes. Kubanga akozesa miti ddagala Katikkiro Mulamba nno. Alina eddagala lya buli kimu. Yali Katikkiro Mulamba. Si kyembuuza. Eddagala lya buli kimu. Yes. N'obwavu buwona. N'omusajja waba kubuzi. Ebyabikola. Yes. Mugabireke tagula tiketi. Amukufunira. So, kyekyo. Yali Katikkiro aliawo migadde. Kulw'ebbombo. Yogere kifo omusajja kyakola. Byebyo nabikola. Ebiriwa. Ebyo byonna. Agoba bwavu. Okujjanjaba. Okujjanjaba. Ne waba olina obuzibu kale. Lubuto lunuma. Ngamba agoba obwavu. Ne byonna abikola. Kiki bw'obukoye? Abaavu abali mu ggwanga n'eggwanga lennyini lyavu lwaki talituwonya? Taliwonya. Eggwanga nedda eggwanga twalikwasa pulezidenti ababikolako agenda okuwa akantu. No President Bam, on a serious note, Mr. President. Twagala ku kantu. Ka interview. Yes, Chicken Tonight baga tukola 24/7 atenga tuli Wandegeya tuli ekira tuli Kajansi tuli Machindye tuli Nansana. So just come through osobola banga ate welira ku kikoko. So musibe bulungi bannange producer najendaga. Tukoye kola. Tujja tukola. Nkoye njagala kukola muntu mulangenda wannaalonga ate oluva wannaalo nziruka ntebe. Mutya wagenda kola yoki? Bannange musibe bulungi mwera producer jako nkola omulala. Jako vaako. Jangu otuulewo. Nti naba akole ne ya. Debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa kyekimu ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Executive Media. Focus, innovate, succeed.